nino obuzibu bwe nnina ku nnyumba yange. George Kintu mutuuze w'Ezigote mu disitulikiti y'e Mityana. Ono mu 2015 yalemererwa embeera ya kuno n'asalawo agende mu ggwanga lya Botswana akuba ekyeyo. Wabula agenda okugenda yaleka azimbye ennyumba ye eno. Kyokka agamba nti agenda okudda nga bagamufuuwa nga bwe waliwo abantu abagula ennyumba ye. Ye gy'agamba nti tatundangako. Kabaga nti banka yagibaguza naye ng'amazima amatuufu banka tetundanga nnyumba yange. Bakolagana n'omwana gwe naleka mu nnyumba yange ne bakolagana ennyumba ne bagyendiza ne bakitwala. Bwe yagezaako okwogerezeganya n'abagambibwa okuba nti bannannyini nnyumba eno nti era be baagigula ne bagenda okukwatagana. Yadduka za mbwa ekiwejjowejjo mu kkooti asobole okuyambibwa. Tugezezaako okugenda mu makooti nga kkooti evuga emisango era tugenza okukkakana nga agamba nti yagula ennyumba atutte RDC kubanga RDC yajja n'ayogera ekituufu nti agamba nti yagula ennyumba tagigulanga talina biwandiiko bigigula. Enkaayana ku ttaka n'ekibbattaka eby'ekika kino mu bitundu by'e Mityana bye biwaliriza minisitule y'eby'ettaka okuyingira mu nsonga zino era minisita w'eby'ettaka Judith Nabakooba abukeereza nkokola okusisinkana abatuuze b'eno mu nkiiko zaakubye Malangala, Kakindu ne Maanyi mu disitulikiti ey'e Mityana. Abatuuze bategeeza minisita nga n'ab'eŋŋanda zaabwe bwe babafuukidde ekizibu mu nsonga eno. Ku kibanja okwo abaasigalawo ekibanja kyaffe kyonna baakitemamu wakati ne batwalako ekitundu naye tutambudde tetuyambiddwa. Abaana b'omugenzi Juma bakwasa omusike yasikira omugenzi Badiro obuyinza obw'okugaba emmaali eyo. Nyabo ffe emmaali eyaffe tetwagifuna. Omuntu agenda yabya ebintu bya famire n'abifuulanga ebibye. Ko naddala omuntu bw'afuuka omusika abayiika emu basobola okukkaanya bano bawulya bakaayanira abiri naye wayifiinawo yiika 819. Abalala mbu bagulako ettaka ate bamala ne babeefuulira. Banga liyiseewo emyaka gigenda oba ne mu 35 nenkwata ssente zange nengula ettaka ku mukadde wange oyo. Tammanja yadde 11 naye tampanga kyapa kyange. Kyokka ne kkooti ze bandiyuniriddeko okubayamba ku bakumpanya bano mbu nazo bwe bazitwalira emisango zibavuluga buvuluzi. Winyiddala otukoze bubi nnyo kubanga Pulezidenti Museveni yakwesiga sigweka muyivu yasoma amateeka naye abasajja bo batukoze bubi alabalamuzi bakoze bubi ensi eno. Kyokka bano bakubiriziddwa okwewala okwesiganya abantu abajja nga beerimbise mu bwa bulooka. N'ositula ekyapa kyo kiramba n'okikwasa bulooka n'omugamba kiikyo n'osayininga ebiwandiiko n'osayininga ebituusa ettaka n'osayininga ebitema ettaka byonna n'obiwaani n'omuwa n'ekyapa n'omwana obufaananyi n'endangamuntu n'osayininga kwegamba n'okola buli kimu. Minisita Nabakooba bano bawadde amagezi okwewala okumala gateeka emikono ku biwandiiko bye batamanyi. Mukola endagaano ne muteekako emikono ne mwetuga ne mwesiba nomumala okwesiba ate ne mulaba minisita ne mujja maama nze ekibanja kyange bakingobako maama naye nga bwetuga dda wayingira mu ndagaano saaliyo kati bw'ajja mu lukiiko nga luno takubuulira ogenda okudda emabega nannyini ttaka ng'aleeta endagaano oli yateekako dda omukono baagiwandiika. Wano wasinzidde n'alabula okufaafagana n'abantu abaguza bannaabwe ettaka ate ne bagenda okubawa ebyapa bye beeyama. Oli okugamba mbaguzizza ngenda bakolera ebyapa ekyo nakyo toza kijja kutandika bakwata bukwasi kubanga lwaki weeyama ekintu ky'otogenda kutuukiriza. Nabakooba bakira buli wamaliriza okusinkana abatuuze ng'agabira abakyala ab'embuto ebintu eby'enjawulo ebyeyambisibwa mu kuzaala. Abatuuze bamusiimye olw'enteekateeka eno. Nebaza Honorable Minister Nabakooba kino kyankoledde mu ggombolola yaffe y'emaanyi tekibangawo. Atuwadde mama kiiti n'atuwa ebbaafu.